Mweba yola. Oli mwana muto. Ali bweru. Etabigenda munno. Namuli nga ntitodeka nkyuka. Fine. Mbayagala pricing e Kenya. Ne Tanzania je wano. Sebo mutabani wange. Solo. Solo sebo. Jangu wano gireading. Solomon mugamba ki? Aja gireading. Abana bafe bakwatibwe. Basibwe. Ngabamba bali mu bala DSTV bali abata. Nze abaana bonna be bakwata mu 2021. Nabasonyiwa. Era bano be basumulula. Mukama wa amaanyi. Naye omuntu ayolebwa ku luno ng'okoze fujjo. Nze sina kisa gy'oli. Olivia Lutaya. Ampuliriza akatambi mwanyinaze Olivia Lutaya mwami Kashumba gwayogerako. Twali naye wano program yemwe eno. Nalabula mukyalo era nga mwanyi munanga. Beera njagala kakuzanyira wano. Bete bali kukwata. Gwe. Kankubu ate kinewunyiso ki aneti tikyennewunyisa abasiru bangi mu ggwanga muno. Waliwo omuntu alowooza. Mukyagulanya ayinza okufuuka president. Omuntu okuga Kyagulanyi ayinza okufuuka president. Kimu tuyinza okuga nti nze nsobola okufuuka pope. Oba nsobola okukiisinga enjuba. Tomanyi mina abawonca. Uganda si ziri nsi. Kati kankikubulire. Katonda ne baba amuwadde omukisa n'alayira ku ssaawa 4 ku 4 n'ekitundu abataliiko. Lwaki? Gonya bwe kugamba nti engeri ziweddeyo mu nnyanja gikakase kuba gyebeera. Nze wano mbeera nabo. Kyagulanyi is a distractor bamuleeta ku distracting opposition. Mwami Kyagulanyi banebwa ne bamulonda tasobola kuwangala ku bukulembeze. Tasobola kumala ku dakiika 3. Then it's not good for the country. Bitya. If Uganda make a decision to Mwami Kashumba tuwagala yo. Kati kitegeera. Gwe mu bwongo bwo gwe kungu gwe manyi omugezi. Uganda is a democracy. Gwe. Ani alonda Chairman Electoral Commission? President. Kwega president anasamba omupiira n'alonda referee ne balansmen gwe n'okugendamu. Nze nalina Dr. Kizza Besigye mu Uganda the pinnacle for opposition it was Dr. Kizza Besigye. Fukumana bamasikali leader bano bakadingo omuntu yali omu Besigye. Kyagulanyi yatugamba kasitolo wanyisa dictator bintu biri bisatu. Ogenda mu exile bakusiba bakutta Besigye aliwa komera ki maximum prison ruzira. Kyagulanyi weekend yabadde wakuserena ngayimbamu yiba n'ekigambo kino byali moving dictator kyaddawo. Bana abantu bakyali moving dictator. Obuuza ki bwabigasho? Obuuza ki? Ekigambo byali moving dictator kyaddawa. Tokyakiwulira? Sebo muganda gwokiwulira? Tuyambe. Uganda is bleeding. Nkasi kyakiwulira. Uganda bleeding anova wakanga oyambadde akasuuti ko akabulaka ne necklace. Ense bleeding amugimanyi. Ense bleeding ali North Sudan, Gaza, Syria waterera. Somalia. Kino kambe ne record. Uganda bemba sirimbye. Vaku bino nti abantu basitwagolinga olwa sente. And it's all over the country. Ne Malawi basitwagolinga, ne Zambia nawa. It's the most peaceful country in Africa. Uganda is the most peaceful country in Africa. Ask me why. Ovuge moloka nove kisoro n'ogenda Arua. Gateria kutte ku mukono. Nimbye. True or false? Nziramu. Uganda is the most peaceful country. Ovuge moloka nove kwe n'ogende Mutukula. Nze mbera ne ba drive ekiro ne mugamba banange. Bana Uganda be bakadde. Kungo ovuge moloka nove Mutukula. Kati ndako zinave Mutukula. Nga tugenda border point ndala. Nenge moloka zitambula ekiro. Heap of activities. Abantu bali mukola. Bakola. Kungu njalo muliji wali osanze road block mu Kampala ekyo ne bakunyaga. Abantu bali mukola. Uganda is the most peaceful country. Again esooka. Surprisingly abena ali mutawanyi kutunda gain zino. Ye mukwe. Again it's the foundation. Tuli ku radio wano kwa waliwe mirembe. Musula masabo. Kankubuzi. Ekikompra bakita ku sabo waggulu. Muri sigala. Musula makerezia. Makanisa kubanga waliwe mirembe. Olira. Olina ababana. Bana Uganda banyo okuva mu nyonyo. Paka kataku. Emotoka zipa kinga parking ne jula nosa. Ne wano wetuli awo laba wao. Imbasanga ngabawulu. Gweno chali mu Kampala wokka. There is no place in Uganda. There is no suburb in Uganda. Bana Uganda je batawutira mu mwenge. Olira. Amabala ne musulanga munywa. Lodge zisula zikola. Lodge. Bali mukwesanyusa. Singa Museveni asobola yali gambye nayo manyi. Bana Uganda lukambala ge konti ensibwe tabuke bera bweti. Tasobola kikola. Summit view wali ogenze ku summit view agulawo. Kuchuma. Allah, wali ogenze ke mutundwe. Tugambe ko ntabe mutundwe ne summit view busumululemu. Kungo hizo fulumira mwanda we ya wakabu. Nagenda ke Somalia mu 2019. Nagenda ne UPDF. Water journalists were highly guarded. Guarded. Serene regarded. Sheraton regarded. Na ye nga masasi gavuga. Sebaka. Nasula mu hotel UPDF je guarding. Entire UPDF nengo ita road blocks nga kubyo kutuka hotel weri muna. Ne eye bange mundu enyoka. Sebaka nasula nga mazira je Uganda. Sawa yo nanga ndo zabatuka. Omanyiru achi. Emyaka na president jamaze mu buyinza. Olwemirembe mbingi abana bonna bali below the age of 30. Nafe fenyini zisala bakukuma sasa. Museveni ya wamba ni mu P5. Ate masaka twali lutalo. You get it? So, gain ye soka. Mirembe. Waliwo an environment ekukiriza okola kyonna kyokola kiwetaaga. Oli adoze. Nalaba omuvandimwe Babi
babitungu chakule ngakole chigo ngatambula ne mukoddomi wange Kyagulanyi Mufamu ensibo etabuka yente teri esula bazidya kyetulina okulwana kwabiro smooth transition of power tekitegeeza nti tewali bintu biganye kuterera mu ggwanga mu ebiri nange mbiraba ne tusobola kuŋŋamba mbu substitute entebe badde tuddeko empologoma tutuuzeeko akamese ndiki entebe badde tuddeko empologoma tutuuzeeko akamese ne batukakanyiza nnyo bantu okubayita okubageraageranya ku kamese n'empologoma anti gwe mu communication manyi message zitambula nnyo bwe zityo munafu nnyo kyenkanidde ati ngamba nange nti abagala okujja kuba Museveni banafu nnyo okwenkana akamese nga ye omuntu ali ku level yenga mu kutegeera ebintu ko ye General Mugisha muntu omuntu omulaze gwe nalibadde nonda yalibadde Munyagwa really not Nandala Munyagwa Nandala mukwano gwange nnyo kikyalese kipya mu Munyagwa omanyi Nandala Uganda njagadde Nandala buffer Nandala buffer Nandala alina all the qualifications a certified economist yes mukwano gwange Nandala alina buli kimu ekimala ekimufula president nesi mweno Uganda ate president addako njala abeere wa mukono gwa kyuma kyovula ffe tuli wagizi ba General MK ayagala dictator benevolent ki dictator anzimbira amalwaliro amasomero n'amakubo ne democrat ngenda noli akoze amalwaliro webale nnyo kati twetaaga Kagame Uganda twetaaga president kyatandise dembuya General MK kyakola embuyawo buli mubbi amusibi buli mubbi asibidwa waliwo ba contractor byawo okuzimba ekitebe kya defense ne bamugamba emyezi 22 nagano 12 kigenda kuggwa ekyo kisabu kyabe kyekoyima it's General MK men of you don't know really? Yes that beautiful stadium let me tell you the story sebo General MK kansubire tojja kunchaginga ati njogedde ebyama kyazimba city suma ulira nali mukulayira kwa General Paul Kagame Rwanda ne General Muhoozi Kainerugaba yaliyo kwewandika nakuleka wapipira nitukuleka kyakola bubi twali eri mu bitibwa ngagenda kula Marriott bangamba ngano mu message ku WhatsApp ku email oli Kampala luyo na kubampe bitibwa kubanga entuka jena tuka Kigali ku kisaawe zikadenge ne zinzija ku kisaawe ne zintwala ku kisaawe sebo nga netebe yange likiri nyali yange nga tuli awo tussane ba minister ba foreign affairs bensendala General MK be kisaawe Amahoro Stadium abuza ko jawe Paul Kagame kine kisaawe wakyaba kizimbi abakitereza ti company ya abatake nga asaba contact yaabwe nga je Uganda nga ategeeza General Museveni ne Minister of Education abasajja balinga batamwa bureaucracy ya Uganda nga legenda kubera olwaje Uganda bagita abaina bakita procurement baje single sourcing nga babo kisaba bezo basuma abazimba Amahoro bazimba nene yes era bagenda okuzimba Lugogo wano oyo General MK vuga tuwagira gwe Mr. Benevolent kiwedde zitu myaka ebiri kiwedde it's General MK bate mu kimanyo mayika bawuli ekirala bintu bingi ebikolebwa covertly kati mwanyezo so MK yes the brain behind General yes he's the brain behind that stadium wow Muhoozi Kainerugaba Muhoozi ju do you know there are many unsung heroes in this country kasinga sikyatulidde wano mwali kitegedde ekyo nkyewunyiza tolinawo omulanga yewe ya initiatinga nalondola nakola buli kimu kati kankubulira abantu abo Museveni Sale ne General MK Katonda yabawe ekintu nti sibakataala sibakwogera byebakoze okigenda it's him nebira bingi yalaba bulabi ne yegomba nagamba kino kino kuba Uganda nga nange bengenda mu maka g'omuntu nensanga yakantu akalungi oba nenkubuuza ne yakola landscaping eno nesobola kugenda mu maka ga muntu nendaba landscaping ennungi kati kankweka example Ken Kalisa tewali kizimbe wano mu Kampala kirina bimuli birungi ng'agundi yaki yes tekiriiwo n'ogenda mu kitongole kya gavumenti ministry enamba ng'aganyabo bwe kiba ekimuli kyekikuwonya tewali wadde akamuli bwe kati next media mugiyita mutya next media park oba oyagala NBS oba tojagala yesinga kati nange bwe nzijawo nendaba akamuli akalungi oba nyinza okubuuza landscape ani yakolera ekintu kino you get it kingangamu abaana abawala walaba omwana omuwala nga alina skin ennungi mubuuze okozesa ki ne mudawo simanyi oyo biki mubuuze ka skin okozesa ki olya mmere ki nesi kulyanga ne mulyanga embizi buli ekigudde mu maaso mukikola ki kitaffe yakiyitanga nkulya omukyala ng'oli nkulya omanyi dadi waffe ye yabirivinganga ku muntu kukkuta yabirivinganga omulina kulya kutta njala si kukkuta era yo omuntu beera despising nga omuntu eyalyanga ennyo emmere olya kutta njala si kukkuta naye gwe ne mubeera ku mukolo omuntu ateeka emmere nga yenkana mountain erigoni buli kamwaka senye kiranga omuntu and someone who disgusts me ye muntu asiba emmere ageze ku mukolo ngumu abaana abawala temusiba emmere kiswaza temusiba emmere bannange banyinaze abavandimwe temusiba emmere n'apaakinga etiquette season ebintu ebiri very simple musiba emmere food emmere
You get it? Ekya tugenda nga ku date era kibaga mu abaana abawala. Emmere nesigala uno giparkinga. Ne bobo finjala gireke. Mulidde nga ba parking. Kiringa musajja nakwana ku mandi nomuga bangu ba mu apartment ku the following day. Sister wanganzira ko bamugobedde fees. Babikola kwana leero. Go kwana nze sikyakwana. No edanga kyakwana. Edanga kyakwana. Nasina wasa. Mukwana leero. Eto kyakwana kati. Ikosesa ki? Kiri costly. Chabei. It's costly, it's inconveniencing. You cannot tell me ogenze ku date. Eti abanga ogenda ku date ulira. Tojja nanjala yo jomaze wiki namba. Wachiri akasumbusa gyovonywereko akachupa ka Rwenzori or wava or something. Ojje ku date nga negulu yekiriyo no kisabana byotamanyi. Bampe kano nja kankalyeko. First date sabe ebintu ebiri simple. Bampe ku mazzi. No date sabe cup of tea. Ebintu ebiri basic. Tulaga nnyo njala. Okay. Ontegera ndo. Negwe no ne bakuletera olusozi. Emmere lotagenda na kulya ebintu biri mu kamula ne bikukayira tobitegiira. You get it. Nonywa yogurt, milk shake n'ogitwala. Noga kino kikinze olumu balaba mu cafe Javazi ne ngaba nango no yatomere yakwano. Muze badde Masaka na nagamba namasai. Nagenda okuwagira ab'ekibiina kyaffe nti NUP amwasayinze okuba nti munyima y'abeesimbyewo bonna Masaka aba NUP. Ne bannayuganda tebakyabasalirawo. Ne namboze gwe mmanyi. Namboze nga wabulanga nnaku nga wiki namba Kyagulanyi ate tickets ya faking obulwadde. Ne bamuwadi miti. Ticket bezafuluma nawonerawo. Bano bannabe yabufuzi opposition bafuna Galebo constituency. Omuntu abadde mu ddwaliro eddene nti mulwadde muyi. Wabula wiiki 2-3 tickets zigabwe. Najja Uganda n'atulaga nti mulwadde muyi. Olwamaze okufuna ticket. Kyagulanyi lwe emitiyana. Ngenda kuwa video ojja kutya. Bamuyitani Shamim Malende. Yali kisenga nyana. My God. Ngasinga n'amajiga nagakuma Museveni kuba sama. I need to look at that video. Balimba mu. Namboze. Namboze. Bam 2017. Nani? Yali mu parliament jukire fujiri abakolibwako n'abantu ali mu Amerika banga lyonna nga tambya mu kagaali. Ani yali amujanjaba? Nti mbaka wa parliament. Nabyogera dda wano. Fatulwadde abadde kyabo. Bwe wabeerawo omuntu oba tukosina ekigambo chief faker. Omuntu asobola okufakinga ekintu kyonna. Okimanyi mu parliament Namboze atwalibwa ng'aliko obulemu. Naye bwe tuba tuvanye ku madala ga WBS atusooka ne wansi again BS. Namboze ku kya tiketi ya NUP ne bali mu gavumenti tambula ng'oli bukunye okuva Mukono paka Kampala. Kiki yali akoze? Mwanyinaze muleke. Ati wano tuliko ni BS. Mwanyinaze muleke. Mwendira ki ekimu? Amawange. Weddira kigwe. Edira mpewo. Kitegeeza nawe oli muvandimwe bulijjo. Ati Namboze si mulundi. Era nawe oli mulundi bulijjo. Anti kalaba kalumba nnyo abanyarwanda. Gwe banga emimbo yadde Masaka nenze Mpuuga simusaasira okujjako Mpuuga nga nkubidde essimu ne yenenya. Tosaasira bya muntu. Omanyi lwaki? Mpuuga bwe wali lopu ne tuvumwa ne tuvoola buli lunaku wavaayo n'ovumirira ebikolo ebivoola abantu nga Bedi Bwanika yakikola. Tomusaasira? No way! Ojjukira Katanga, muli Katanga bwe yabeera mu ddwaliro bamaze bamututewa. Koti mukomera. Muleke okuwayiriza gavumenti. Mu gavumenti ekukozesa n'ekusuula. How? Naye yali nabisinga akaaba bambi yali mulumi. Bajja kugamba nti Luzira wali eddwaliro. Lero jjenje gwe Luzira. Yes. Agende wanaakola kine bwana. Ne bwanaakaba n'abolooga ng'embuzi gye babaagako obulago. Oba wiiki emu bwana okubiri oba mwezi balina omutwala mu kkooti. Annyonnyole bunnyonnyozi. Ku mulembe gwa Museveni zanyisa ekintu kyonna n'ekintu ekinvolovinga omuntu okufa. Owulira? Tewali muntu yeejaakajaaka amalako. Okwejaakajaaka. Kwefuula ky'otali. Kungu mu ggwanga muno mulimu abantu abagagga. Mu ggwanga muno mulimu abantu abalina ssente naye ng'omulinya nako n'otambula. Owulira? Mu Uganda muno mulimu abantu basatu bemanyi abalina obuyinza. Tugamba dda Mwami Museveni, General Muhoozi ne General Sali. Naye toli balaba nga beejaakajaaka. Obeera mu jjaamu ne MK. MK security bagibiifinga apo ng'ali ku mukolo guli opening ensi nemukola ki? Expecting. So ne yajanga n'amansamansa ssente n'akola ki nkyali. Njagala ombulireyo omuntu omu yali amansamansiza ssente akyayimiridde akyaziina. Sijja bamenya mannya kubanga mbamanyi. Mbulirayo omuntu omu yali agezezzaako kwefuula kyatali. Nze mbeera Gaba Road. Omwana oyo lwasimbulanga Gaba Road ng'aba ne boda boda eziwera 10 nga ffenna tulina okuva mu kkubo. N'emmotoka ayitewo. Kyaki? Kati amuyamba. Oze ne boda boda 10. N'emmotoka 10 ezikola effujjo mu kkubo nga muwala wa Museveni Natasha akuviiridde nadda ebbali. Natasha, Patience, Diana, abaana ba president ataddewo embeera mweyagale bo bagobye mu kkubo goyiseewo. Kati oyo ekyokukaaba nga yakubye nnyo omulanga. Ekisooka kikulaga nti oli munafu. Nzijibana batumbavu basiemayo jukire banjoola ndakaabako. Nze kukyumba nze? Tusobola kaaba ngono bwe yakabe Brian White. Bwe mbanga ngenda kukaaba Katonda nzita.
Musajja ina kulwananga musajja. Yakabi nasita nebigere bwati ngakaba. Kati Dr. Byaruhanga Director Medical Services agenda gendayo. Ndwalire. Akakase. Oyo asemba yanti. Ye confirming ati mole Katanga. Osoro kusaninga twayo. Mole Katanga bamutwaye mu ambulance. Dr. Byaruhanga Director Medical Services ajja genda kirudu jempulya jali. Bagenda amwongere wiki. Kasite gwako. Agenda mu koti. Nebiko byayogera nga alajana. Bagamba nze mwa Museveni olaba nagenda. Yakolera ki Museveni? Ebiki. Gwani agenda luwango gy'abantu mu bwavu okolawa. Government ejifa abantu mu bwavu. Eze mwanyi se kugambe ze mpitidde abantu banone nagambye ko kinaziguze. Kwani mubamulekeredde bamulesaalya. Bakutumawa. It disturbs me. Waliwo omugwe nasanga nga ina sente ebiseera byo yakasuka sente zesirabanga. Ebiseera byo nga governor ekola sirika ekola ne Kayeni. Amabala. Kati zolo mwe nasala nga uli serebyo ntambuleke ekiro ngenda mu kifo happening nasoka Kayeni ne bangama nti reserved nemvo ngenda mu siriki nti nayo reserved nengenda mu governor ekiro ngana zo reserved omuntu omu ya reserve nze bifo bimeka olumu musanga ku Sheraton si Brian White don't confuse me si Brian White is a different person oyira ino zifuyisa ngali mu kufuyisa nina baba unsa basatu amuli emabega ngabwa fuyisa nena ngwa fuyisa nena li mfuluma Sheraton ate nsanga general ngana yafa mu Uraino general a foster general agenza mu kifo kibafuyisizamu ali bwogo negwe fake master. You are nobody. Tell muntu akubanyi. Toyina muganda wamanyiddwa. Toyina wamwe Jehova. Oli mukufuyisa STDs, STIs. Oyina babawunse mabega. Obwavu obuluma oli. Kati. Obutika kusino twakeze Uganda. Yonne byagwawo. Waliwo omulago manyi yakola deal nafuna $6 million. Yansange ennaku ezo kulwegaba nangamba nyamba buyambi. Njala kutuuka mulungu nga tena za board. Ngatena na 12 za board zintwala mulungu. Mumbulire yo omuntu eyamasa sente bwati akyazina. Sente zagala wakugamba nti sente kasirise nkusesaaki oyinza okutakikiriza nze bwe mba ne sente sagala muntu amanyi kubanga fasi obeera nsekiwa ekyalo okakasaani mu Uganda muno okakasaani omusango gwaliko mumusabire mikwano gye mada omulala sijja kumwogerako mada ogimanyi kutta muntu ate taata w'omwana we naalemedeko yagambye nti naye taata w'omwana omaki ekitegeeza omwana w'omuntu okufa oba ekitumbavu muba mafiya naye mu Uganda tewali mafiya nedda mu Uganda tewali mafiya ekigambo mafiya temukimanyi mafiya kali kaba kakatel mukose ekigambo ekirala mugambe nti oba mu Uganda mulimu oba abantu ababi ekigambo mafiya kyabona ogamba mu Uganda mulimu pop waliwo father yali wakukitundu okwo n'agenda mu America n'adonatinga $3 tebasereseza amabaati gano ge baatuwa baguza amabaati amamyufu mu nup si yakibi. I need to get that very well. Galinge baba wa Mary. Bagatadde ebbali. Gakibi. Genalem. Ne bakwata millions yasa. Eza fathers yabawa. Ne bagula amamyufu. Really? Yeah, these are facts. If I'm telling a lie, God should punish me. These are facts. Ulira. Kati nabagambye ne millions ze baatuwa muzizeeyo. Si kye kisooseka nkuwulira ekirala. Some of us are boiling. Ulira. Villa Maria wensibuka. 2019 ba councillors ba passing a resolution ti Villa Maria egere mu Masaka City. Owulira ekyo bakiteka mu Masaka City. Bakiteka mu city kiberako advantages nyingi. Masanyalaze running water n'ebirala. Sewungu boya kitegeera ti Masaka nti Villa Maria wegenda Masaka City tasobola kuwangula mpuuga. Naalwana ne technocrats. Ekitundu kyaffe ne bakijja mu city ne bakireka Kalungu. Ontegedde? Nekisigale Kalungu. Kakati mugamba mu Museveni ali selfish. Ani asinga Sewungu okubeera selfish. Ulira ekitundu kasaba kiteka mu city ploti ebadde milioni 2 gafuukaana birinya kati nalimba abatulaje nalimba bannakyalo mbwe ekitundu kasa kigenda mu city mbunebo bozimba toilet wetaga permission mbunebo bozimba kayumba k'embwa wetaga permission mbunebo mutusola kuziika muntu nga tufiiriddwa kungu fenna tulina amaka Kampala ebyo yagamba nga abatuuze how selfish are you otegedde tebawula nkulaakulana na byabufuzi tosobola kungamba nti oli waka parliament nga tosobola kuleta minister ku kitundu nze Gashumba atali mubaka ngobango obikola ne saba minister nalitako ne genocide waffe genocide is the de facto vice president w'eggwanga lino nza kugamba olw'emikwano gye nnyina buli muntu asikaza we abanyankole bazza waabwe abakiga bazza waabwe abatoli bazza waabwe abasoga bajja waabwe mufajja okusikangoza wuwo ate olwana bulwanyi otegera ndoza njagala Sewungu and group mumbuulire mwatuula ddi musalewo tuleke kuseresa amabaati gakola ki gatuweebwa era Sewungu yakirima biki yes njakumunonyako mu wekera bagala nnyo okwefula mbubo they are special Catholics
kati Sewungu ne bwana mukulu n'akakiika kazimbi njagala mukwate sente nabbanja ze yabawa n'amabati mugazeekawa Abukadabi yes ati akamabati gali wagali aba bagaterekaawo kakati waliwo essomero linasomera bayita St Francis Villa Maria Primary School tuli mu kulizimba era nze nawaayo obusawo 10 obwa sementi omukyala akuulira akakiika kazimbi n'agamba nti buli muzadde oba buli kitundu kyalizaddeyo gashumba n'agamba buli mwana yasomera mu St Francis muno ne bwaleeta akasawo ka sementi aka kazimba kati yagamba oba amabati mugayita ga kibi mugatuwe tugateeke kuki ku St Francis rusomero ya St Francis it's disturbing ibya sijja byogera ku ntokuno Judy Mbabali yali chairman wa district ya Masaka yagamba gashuma zimbadde chairman wa district teba kulimba olita kulimba nti osobola okola tangible transformation mu kifo ky'okulembera nga toyogera na government tekisoboka nekibago wadde ne mukiziba kati ngenda kubuulira be ba frustratinga oba nkikomye ku wano ekkubo okuva mu Nyendo paka Gomba bali frustrating yes era bannabyabufuzi yes but are those leaders are they servants of the people or they self seekers yakigamba wano abantu bali meant to be led be leading eggwanga kakati these are not leaders these are masqueraders bulyo banoonya nzizeyo ntya olaba nashiyo bululu obubaka nkubuuzizza father Musanya yafadda bafadha bazimba Villa Maria bagenda omukisa guzze ekitundu kya nemina tsebo nzina bwaba yowakana nenjo ne Judy ngamba yes ekitundu kyamwe kyali kyateekebwa mu city kyagibwa mu Sewungu olwokuba yatya 2021 nti wagenda ku ballot paper n'empuuga tayinza mukola ki ng'akimanyi lwaki nyino kigaziya kino lwaki Villa Maria waliwo abakatoli kibanyi nga bwaluzinga akafaako eno kyamuli batajja kuwangulayo kyaliwo selfishness abaga Museveni ali selfish be basinga sokaleka ne kadabi libuno bwana banje babukomyewe Kampala babuze Kampala muweti bugo wachibi sente za kibiki kakubuze Lord Mayor alikuangalia musasula PSST Ramadhani Gobi ani asasula mubaka still government ya Uganda Yoweri Museveni ali mu busoga kakati na salawo nti mukalwa ka serimu ali busia no yavudeyo okay yavudeyo ingide busoga twabadde busia cyabadde sikirabanga ati kinayo busia nabo balwanira kitundu kyabwe buli kitundu kyerwanako tujja njagalo dewo tujja na campaign soko malize kiri badonga Museveni ali mu Eastern Uganda ali busoga ali bugweri kakati yabagenda kwera tude former speaker Kadaga yakuze statement an amazing statement byaliwo to moving on kubanga the Kadaga Kadaga enali mu yamufula kyakola kikyali nebwe bamwe ebizibu it was very powerful byaliwo tugende maaso kubanga Kadaga yagende kurali Museveni kwabadde nayogere kubanga kungobo yagalo bato yagala radio 4 eneta fali yakutaddeko ekyo sikiwakana egulo nabadde ngende yo munyonyo nyimiridde ku topping up simu nsanga muduuka eduuka litunda electronics ate si maduuka gamanyi eyo bbali ng'omusajja ali mukulaba show yaffe neŋŋamba ng'ageze ku YouTube ataddeko neŋŋamba omutima gwange twongezeemu bye tukola you don't know whom you are inspiring musajja yaŋŋambye tewali show yamwe gye siraba okitegeera so banzira ku nsonga eri mu Buganda mulemi okwawula ebyobufuzi n'enkulaakulana nzijukira nti wano waliwo Katikkiro yali aleeta amasannyalaze mu Buganda wano mbu Katikkiro yavuma buli kivumu mbu amasannyalaze gagenda kola kutta ebirime kirime kye kyali kifudde nsibirwa eyawaayo Makerere ettaka eryo n'avuma buli kivumu kyonna abakulembeze balina taking those painful decisions for the betterness of their areas so kivudde ku mwanyi nange bwe nsanga wali mwanyi waffe kuba n'abala bazitwala nzitute Kongo nzitute Angola kubanga buli muntu tuwe mwanyi tuwandiika erinnya lye enamba ye yesimu nandokwa meka zakoze eki zatutte waliwo follow up ekolebwa yes agalondagayo omukono nga guli Northern Uganda guli mu Teso region guli mu East West omukulembeze n'agenda mu kitundu ababaka opposition ne batabeerawo bonna babeerawo kubanga President Museveni kibono omu bakiyita talabika lwalabisa ku kitundu ennaku yamwe yonna mugyogereko guba mukisa okitegeera guba mukisa be babaka kubanga President bajja mu kitundu yagala ogane chairman we C5 alina okwogera omubaka alina okukola kwogera ne bamukulemberamu babuulire nti bino byanjawulo he's the president of a country kyokola bono ono mwana mutabani wa Nyanza we Makerere we yabasingira yes yabagamba nsekiridi President Museveni abadde visiting Makerere University nga nyina okubeerawo kati bibiri waffe okay tosobola kuba mukulembeze w'abantu ng'oyagala kuweereza abantu tolakolagana bukulembeze buli bwo kibakulimba ate project ogenda zijjawo kankubuuze Ssenyonyi kyakolagana na gavumenti leader opposition budget ye evaawo office ya Ssenyonyi bajwa I think 3 to 4 billion a year every year zivaawo government Lord Mayor Lukwago emotoka gyatambulamu yani government yedimuwa kitegedde tosobola kunga nti emotoka ya gavumenti ogitambuliramu kisoboka kiringanga bona ogamba nga nti oyina a road construction company
There is no way you know any company ekola amakuba ngatoka Uganda government. Who is the biggest client? Government of Uganda.